ziba 2 Desemba zenassa wansi ku ntobo y'omutima gwange. Oyinza okwebuuza lwaki Kabalega munaku z'omwezi zonna eziri ku nsi asinga kwagala 2 Desemba. Anti munnange Omukama atava mu bantu be lwe yampa omumbejja, Omukama ataleka bamwesiga lwe yassalawo nange nampa ezzadde, nampa omwana, nampa ekirabo ekisinga mu birabo eby'oku nsi kuno. Amazima gali nti olwaleero nze munnange njirabanga Ssekukkulu. Ndulabira ddala ng'olunaku olusinga okuba olw'omuwendo mu mwaka gwonna. Anti munnange kawala kange akambejja kange ahayisibwe Catherine munnange lwe nakazaala, Omukama lwe yasalawo n'aŋŋamba nti naawe funako ku ssanyu ery'omwana ow'obuwala. Amazima gali nti mpulira essanyu ery'amaanyi ennyo Kamala buli ennaku z'omwezi zino lwe zituuka. Ndabira ddala nga ndi champion lwakubanga ggwe ate buli lwe nkutunuulira engeri gy'okwasiaganyamu ebintu byo ndabira ddala nga gy'olaga obuwanguzi bukweyolese. Empisa z'olina amazima gali nti zeezo, era nga buli kimu engeri gy'okikolamu Catherine amazima gali nti kituukiridde. Ngenda kubeera taataata nga buli kimu ky'oyagala nja kikuwa munnange, era nkakasa nga mikwano gyange gyonna naginyumiza ku nteekateeka zange ze nnina gy'oli. Kwagaliza amazaalibwa agajjudde kamaama, era muwala wange gwe kasana ng'enkuba egenda mu maaso n'okuba ng'efudde emba, gwe kitangaala kye ndaba mu kaseera ng'enzikiza enfuukidde ekizibu. Era njagala okimanye nti nkulabamu bingi, nkakasa nga n'obwa minisita ojja butuukako. Kusabira kisinga mu maaso g'Omutonzi, era nkakasa nga buli kimu ajja kikuwanga bw'okyagala. Happy birthday Catherine okuva ewa taata. Njagala okimanye nti taata akwagala okamala munnange.